بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الله سبحانه وتعالى من سورة الكوثر أقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا مزنا في أعطيناك تواك وقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر يبيرونجي بينجي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم twakuwa ebirungi nga bingi nnyo. Kakati abalala ne bakivunula al-Kawthara luzzi lugenda kubeera ku lunaku lw'enkomerero nga lugenda kunywebwako abagoberezi ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kiseera bwe batagenda kuba mazzi, mu kiseera abantu balibeera nga beetaavu olw'obuyitirivu bw'ebbugumu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad nti gwe n'abantu b'ekibiina kyo bwe twakuwa al-Kawthar oluzzi olugenda okunywebwako abantu b'ekibiina kyo. Naye mu hadithi endala zitunnyonnyola nti abantu bangi kubanga abasiraamu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kutegerekeka nga osobola okubaawula ku batali basiraamu. Ogenda kubalabira ku ki? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola min athari alwudu, awo wonna awaayitanga amazzi ag'okufuna ewuzu nga feesi zaffe twazinaabanga zigenda kujja nga zirina akabonero kaazo, emikono gyaffe twaginaabanga gigenda kujja nga giriko akabonero akalaga nti yali musiraamu, amagulu twaganaabanga ne mumuviiri ne mumatu ne tuyisaamu, ebyo byonna bigenda kujja nga bubonero obulaga nti oyo yali mukkiriza, oyo yali mu bugoberezi bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'okubeera nti ku lunaku lw'enkomerero bannabbi bagenda kuba bangi n'abagoberezi baabwe nga banjawulo, naye ffe yunifoomu eyaffe egenda kubeera wuzu. Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam nti faman shaa yutila ghurratahu falyafal, omuntu bw'abanga yeetaaze okuwanvuya ku biyungo bye byakola ki byafunirako wuzu wa ddembe. Era wuzu ky'ova oyagala okuginaaba n'obeera nga ogitukuza bulungi buli kiyungo kinyikidde, kubanga kagenda kuba kabonero kakulu nnyo gy'oli. Bw'olibanga ofuna wuzu ng'olekamu ebibambya kigenda kubeera nga kikuswaza, kubanga ogenda kujja nga yunifoomu yo teteredde bulungi erimu ebituli. Wuzu yo gikole bulungi ebeere nga musbagh ogitereezezza bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abantu ku lunaku olwo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuwa kye bayita al-Kawthar oluzzi nga lugenda kunywebwako abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga lw'amaanyi terukalira, luliko ebikopo ebisinga emunyenye obungi. Abantu bagenda kuba bangi nnyo abagenda okwagala okunywa, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam atutegeeza nti bamalayika abali ku luzzi luli bagenda kuba bakambwe nga bakutte emiggo nga abasiraamu abamu bagobwako. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kubuuza bamalayika, abantu bange abo mubagobera ki? Olw'okuba abalaba nga baliko ewuzu, bagenda kumugamba abantu baabo balina ebintu bye bakola nga si biri ku ddiini yo ng'ovuddewo. N'olw'ensonga eyo tulina okunoonyereza ennyo, tubeere nga twekwata ku ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yaleeta, tuleke kubeera bweru waabyo. Oba oli awo tujja kubeera nga Allah tutuusa mu kunywa ku luzzi nga tetugobeddwa bamalayika kubeera nti tunywa ku luzzi olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yaweebwa n'abantu be. Era alirunywako tagenda kuddayo kufuna nnyonta. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nabbi Muhammad twakuwa ebirungi nkumu nnyo, naye nga mu bye twakuwa mulimu kye bayita al-Kawthar. Twakuwa oluzzi lwe bayita Kawthar, omugaso gwalwo genda kulabikira mu budde bwalwo, era buli muntu agenda kwegomba okwagala okunywa ku mazzi ago wadde nga tagenda kusobola oyo atali mukkiriza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nabbi we nti nga bwe twakuwa ebirungi ebingi ennyo, nga bwe twakuwa mu birungi ebingi ennyo nga mulimu n'oluzzi Kawthar olugenda okutaasa abantu bennyonta mu kiseera bwe babeera nti ogenda kuba luzzi, mu kiseera bagenda okubeera nti bali mu bwetaavu bw'amazzi. Kati tukusaba okole bino oba tukulagira akola bino nga obikola ng'ayeebaza ku ekyo kye twakuwa. Fasalli, nyiikira nnyo okusaala, lirabbika nga weebaza Katonda wo. Fasalli, nyiikira nnyo okusaala, lirabbika nga weebaza Katonda wo, omwebaze ku ebyo ebirungi bye yakukolera. Wanhar, ate oyitiriza okusala. Wanhar, sala ensolo ng'osaddaakira abantu balye. Kakati ekyo kijja ku ggwe, tesinga weekebeddemu nga tujja Qur'ani ku byafaayo bya nabbi ne tugissa mu bulamu bwaffe ne baga nti inna atainaka al-Kawthar, musajja gwe tukuwadde ebyobugagga bingi, mukyala gwe tukuwadde ebyobugagga bingi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ebyobugagga ebingi amwagalamu ki? Fasalli li rabbika, saalanga yesunna ku lwa Katonda wo ng'omwebaza, kubanga kitulaze nti mu bimu ku biraga nti oweebazizza Katonda byakuwadde ebingi mulimu ekigambo kusaala, kubanga wano nabbi bamugambye ebirungi bye twakuwa tukusaba okole fasalli li rabbika, saala yuzi sunna, nga sunna ezo okola ki? Weebaza Katonda okutuusa ku ekyo kye yakuwa. Wanhar, ate sala ku bisolo abantu balye. Wanhar, sala ku bisolo abantu babeere nga abanaku bakola ki? Obagabira balye.
annahar kitegeeza okusala naye ng'ensolo gy'obosaze ey'ebbeeyi ng'eŋŋamiya makulu nti funayo ekyebbeeyi naawe ng'ensolo y'eŋŋamiya ogisale abantu bagirye omugagga osale nti mumakaago oyite abanaku bagirye bagambye nti mugiguze mmeka nti abatuwadde ya bwereere ekyo kitegeeza nti abantu bonna bajja kgenda bakusabira abantu bayite balye ekijjulo abantu bawe bagabule batambule bagende abadde basuubira nti ogenda basaba ssente bagambye nti nabayise buli omu muwe kilo 5 atambule agende buli muntu ajja kgenda atendereza Allah naye nga gwofuuse ensonga baga nti naye Katonda munene ayogere ku kigambo Katonda munene ng'akyogedde ku lulwo gw'omusiikudde omutanudde Allah subhanahu wa ta'ala ayogera nnyo kyovolaba Allah yatuuka otugamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmi temuvumanga abantu abatamanyi Katonda kubanga mukwagala okubeesasuza bajja kuvumira mu Katonda mubeerenga mmwe mu batanudde bighairi ilmi kuba abo tebamanyi buvunaanyizibwa bwa Katonda na bbeeyiye kakati nga bwe kiriwo ekityo nti omuntu asobola okubeera ng'asiimibwa nga atanudde omuntu omulala n'ayogera ku Katonda Katonda n'asiima olw'okubeera nti gwofuuse ensonga abantu singa omuntu omuyita mu makaago ne bakuyita ng'obadde musajja munaku ova ku lulimi ne bagamba nti hajja akuyita ne bajja bakutemera oludda lw'embuzi ne bagamba nti haji mugende mulye abaana bonna ewaka bajja kwogera ku Allah omuzeeyi omukulu ajja kwogera ku Allah abantu bonna babeerenga basanyuka Allah subhanahu wa ta'ala essanyu lyabwe abeerenga ate ggwe akutera ku akawunti yo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ssula eno nkulu nnyo ntono bamugamba ebirungi twakuwa bingi fasalli lirabbika weefirize yakadde otandikonga okusala ku sunna nga sunna ezo ziraga nti kabonero akalaga nti oli muntu yasiima kye twakola wanhar ate sunna bw'obanga ozimaze osalenga nako ku bisolo abantu babeerenga balya kati abantu bangi bagenda ne bava e Makka ne banoonya engeri gye baneebazaamu Allah subhanahu wa ta'ala ate mwana wattu ne batukola pate nga za ndongo awoba ate oyozezza ate noyanika weebaze Allah saara omwebaze kyovala nabi sallallahu yakikola yatuuka ekiseera n'abeeranga ali makaage ne mukyala we Aisha n'amugamba nti wabakiggwa asaala mutuuka n'okuzimba ebigere eswala lunaku wemalako emirembe ng'ate Allah yakusonyiwa mataqaddama min dhambika wa mataakhara ebyo byewakola nebyotannakola byonna yabikusonyiwa lwaki weebonyaabonya wunoozimbe n'ebigere n'amugamba ya Aisha afala akuna abdan shakura toyagala mbeera omuddu eyeebaza baŋŋamba okusaala ennyo nga ke kabonero akanaalaga nti neebazizza ebirungi Allah byonna byankoledde wanhaaru ate oyitiriza okusala inna shani'aka amazima oyo akukudaalira akujeeja akusekerera huwa al abtaru yewe enkuggu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yafiirwa abaana b'abalenzi n'asigaza abaana abawala bwe abataali bakkiriza ku budde obwo baatandikanga okumujerega nti kaatalina mulenzi afuuse wankuggu Allah n'abagamba nti abo abakusekerera nti oli wankuggu oyo akusekeredde ye w'enkuggu wannamaddala inna shani'aka mazima oyo akusekerera mazima oyo akujerega nti ofuuse ow'enkuggu olw'okuba abaana bo bonna abalenzi bakuweddeko huwa al abtar ye w'enkuggu ye gwe bw'onoobanga ofudde nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama erinnya lyo lijja kusigala nga lyogerwako okutuuka enkomerero lwerituuka ono ye ajja kusigala nga talina amwogera nako bijja kukoma wano abaana be bajja kumwerabira naye yennyini akakasi nti wankuggu ku lunaku lw'enkomerero kubanga tagenda kubeera wali mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpozi akatugyeyo hadisi eno ng'egamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufiirwa omwana we eyayitibwanga Qasim qala al-Asim bun Wa'il as-Sahmi omusajja oyo yayitibwanga Asim bun Wa'il as-Sahmi yagamba nti Muhammadi olwaleero afuuse ow'enkuggu ne bamusekerera nti afuuse ow'enkuggu olw'okuba afiiriddwa abaana beeki abalenzi bamuweddeko Allah n'amugumya nti abo bakusekerera nti ofuuse ow'enkuggu tolina musika bo be batalina busika bwankomeredde bo bazikiridde ne basaanirawo ddala kubula obulamu bw'ensi